Otya gwena muganda wange akyekuumidde ku Kampala TV 256 nkubuuzaako ani nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 tusemberedde okumalako omwaka guno naye nga olunaku lwabadde lwajjo olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba akyefuze amawulire mu ggwanga Uganda nga wali ku X General Muhoozi akyayongera okuwanda omuliro alumba ono alumba oli. Kati nno olunaku lwabadde lwaggulo General Muhoozi twategeddeko yavuddeyo n'ategeeza nti singa Donald Trump anaabeera yakamala okuyingira mu ofiisi nga President wa United States of America agenda kulumba eggwanga lya Sudan ekibuga Khartoum asobole okuba nga abakuba mu lunaku lugenda kubeera lumu oba ennaku zigenda kubeera bbiri nga bonna abayeekera abali mu ggwanga lya Sudan amaze okuba nga abateeka ku ttaka. Kati nno olunaku olwaleero eggwanga lya Sudan livuddeyo n'ekiwandiiko nga lyemulugunya ku General Muhoozi ku bigambo bye yavuddeyo n'ayogera naddala ku ggwanga lyabwe nti singa President wa United States of America Donald Trump ayingira mu ofiisi ajja kuvaayo asobole okuba nga alumba eggwanga eryo olw'ensonga nti alijjuddemu abayeekera ab'enjawulo. Kati n'ekiwandiiko ekyo nga Sudan yakamala okuba nga ekifulumya. Olunaku olwaleero tulaba General Muhoozi avuddeyo n'agenda wali ku kibanja kye ekimanyiddwa nga ekya X. Yasoose n'avaayo n'ategeeza as far as women are concerned, I always believe that all belong to me, all women on earth. Kati no ku Twitter ye yavuddeyo n'agamba nti as far as abakyala bonna bakimanyi era bakkiriza nti bonna babe, abakyala bonna abali ku nsi bange. Bye bigambo byabadde bya General Muhoozi okusooka ku X ye olunaku olwaleero obudde bubadde bukya. Kati nno mu ddakiika ntono nnyo emabega awo avuddeyo n'awandiika ku X ye n'ategeeza nga Eleru is a buffoon. He is completely unworthy of our great army. He better run as fast as his small legs can carry him. Kati nno General Muhoozi Kainerugaba gwavuddeyo alumbye General munne magye amanyiddwa nga Peter Eleru. Avuddeyo n'ategeeza nti Peter Eleru zzike era eritalina kyerigattako ku ggye ly'eggwanga Uganda. N'agamba ekinene ennyo ky'asobola kwe kudduka ennyo ng'obugulu bwe obutono bwe busobola okubeera nga bumusitula. Kati nno ebigambo bino bivuddeyo ne bitandika okusiikuula emmeeme y'abamu ku bannamagye naddala mu ggye ly'eggwanga Uganda bwe bavuddeyo ne balaga okunyolwa kwabwe naddala abakulu naddala waggulu mu magye okuvaayo ne balabika nga batandise okuba nga balumbagana. Ono nno General Peter Eleru ajjukirwa nnyo okubeera nga mu mwaka gwali gwa 2019 General Peter Eleru ono yalumba sayidi z'Obwakabaka oba obusinga obw'Olwenzululu n'atta abantu 153. Bwe yalumba olubiri lwa Musinga abantu bano abaafa kigambibwa abaasingamu baali bakyala na baana. Kati nno General Peter Eleru ono yakulemberamu amagye agaalumba olubiri olwo nga bategeeza nti mwali mwekweseemu abayeekera kyokka nga kyazuulibwa nti temwali bayeekera bonna baali beekweseemu. Kati nno General Peter Eleru ajjukirwa nnyo okuba nga y'omu yakulemberamu obulumbaganyi obwo ku lubiri lw'Omusinga. Era ojja kujjukira ono General Peter Eleru mu mwaka gwa 2019 yavaayo n'azimba ekkanisa wali mu Ayara sub-county Kalakali district side zeri Eteeso. Ono nno yazimba ekkanisa era nga kati yagisumba okuviira ddala nga lumu Desemba 2019 lwe yatandikawo ekkanisa eyo. Kati nno ate era Peter Eleru ajjukira nnyo okubanga eggwanga lya Amerika lyavaayo ne limuteekako envumbo nga ligamba nti yeenyigidde nnyo
mu kutyoboola eddembe ly'obuntu nga omusango ogwamuteebwako kwe kubanga yakulemberamu eggye ly'eggwanga Uganda ne lulumba olubiri lw'Omusinga ow'e Rwenzururu. Kati nno ono yateekebwako envumbo ez'enjawulo n'ebyobugagga bye ebiri ebweru w'eggwanga Uganda ne bisobola okubeera nga bikwatibwa okusobola okuba nga takyasobola kuba nga abifunamu ssente olw'ebikolobero ebyamuteebwako. Kati nno olunaku olwaleero General Peter Ereru ne General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi avuddeyo n'alaga nti Peter Ereru amaze ebbanga lingi nnyo nga yeekweka emabega wa taata we kyokka ng'ono muzzi wa bikolobero. Kati nno kino nno abasinga naddala mu ggye ly'eggwanga Uganda bakimanyi nga eggye lye lisinga okubeera mu disipulini ey'amaanyi. Kati nno nga General Muhoozi bw'avaayo n'atandika okulumba ate abamu era ku bakulu mu magye, kino nno kiba kigenda kwongerawo omuwaatwa gw'amaanyi nnyo naddala eri wano ba junior oba abajaasi aba wansi naddala ababeera bagendera ddala ku oda ezo. General Muhoozi avuddeyo n'ategeeza era ku X ye n'agamba mu mwaka gwa 2023 taata we Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yabasindika n'abajaasi abalala mu ggwanga lya South Sudan ogezaako okukuuma emirembe. General Muhoozi avuddeyo n'atutegeeza nti ekintu kye yasooka okulaba omulundi gwe ogwasooka yalaba Mukama Katonda era Mukama Katonda oyo yamuwa obwesigwa n'amutegeeza nti yali wa kuwangula buli lutalo lwonna lwe yali agenda okwetabamu. Era avuddeyo ku X ye ngenda bambi bateerayo awo mwe bwenna abali Kampala TV 256 okubanga mubiraba okuviira ddala ku Twitter ya General Muhoozi Kainerugaba. Era n'avaayo n'ategeeza nti buli lutalo lwayingiramu ye mumativu nti agenda kubeera nga olutalo olwo aluwangula. So kati y'oyo nnabe omutonotono aze mu magye g'eggwanga Uganda. General Muhoozi bw'avuddeyo n'atandika okulumba Peter Ereru nga noono naye ali ku lanka ya bwajjeno mu ggye ly'eggwanga Uganda n'ategeeza nga bw'atalina kintu na kimu kyagatta ku ggye ly'eggwanga Uganda. So akatulinde tulabe embeera eno gy'enaggweera naye nga nnabe magye ayongedde okuvaayo. Bannamagye bangi bongedde okulaga obutali bumativu bwabwe n'engeri General Muhoozi Kainerugaba gy'akozesaamu X ye. Nja kujjukiza gwali Kampala TV 256 subscribinga era nkusabira ddala vidiyo eno girayikinge esobole okubeera nga etambulira ddala ne YouTube okusobola olaba nga ericognizinga